Yes, okay, tugenda masatene tevala squad film production. Yes, okay, Lenji Pictures. Tuchatandika butandisa tenga tugende maso. Filimu eno ya mwana mlenzi amanyidwanga Jim Emma. Atenga tuina kasiri Jimmy. Muwesi kamali tumulabe mu filimu nyingi. Echatandika butandisi bya Lugaba poto sande kulekandi omusubwa. Jim Emma Liazini. Kafero Jamada bonna bakomyewo mu filimu ya fene tandika. Kaliyango Molini ne Kafero Jamada. Wandera Godfrey echatandika butandisi Kawoya Mike nga ne kusukulini kwali Nabukalu Silvia. Echali ntandikwa atenga tugende maso. Era nga tandise lubalula. Sagala lekadi bakunyumiriza lubalula. Era lubalula gye tusandise lubalula. Wandera Godfrey Lankwasa Fred location news manager. Echali ntandikwa. Kakadi omwami gwe tusanse naye agende maaso ali mu office boss ali mu kubalirira bitabo. Waliwo ekitavaayo. Boss alengera lwe ekitavaayo. Kadi bano be bamu ku bakozi bakozesa. Kumba abamu ku bakozi beebase basudde ennanga. Ebitabo bino nga tebibalansinga. Ebitabo biri mu kyekubiira. Lwaki ebitabo biri mu kyekubiira? Kali kireeta yagula nnene. Ukakasani byebala binene. Toyinza kutola kenda ku mutwalo n'osigaza biddo. Waliwo ekitabalansinze wano. Hapana. Hapana. Kakadi boss chiche yalaba. Filimu yino emanyidwa nga lubalula gye tutandise natenga bulijjo MK Majestic Plaza level 5 edukalire namba 8 yensibuko y'ebina Uganda omusubuzi oyina okulaga awo. Eno filimu tekubwamu kopi osubula nsubule. Muveeyo. Boss nasooka abajjayo. Waliwo ekitategeerekeka wano. Mujje mumbuulire. Ate mufukamire wansi. Filimu ekyatandika boss nga abajjayo. Waliwo kyesitegeera. Sente bwe zankera naza musango. Gwe jangu. Yanguwa. Ate ebisene bisinga abasajja abatono abo bamutawaana nnyo. Kubanga kyabatayagala. Kwe kulabika ni okola. Temusitakako. Yesaamu amaaso nja basamba. Kumanyira bumanyizi. Ulidanga kunyiza. Ekyali ntandikwa. Banaye mugaga twakoze ki? Tomanyi kye wakoze. Oli awo omutwe mukalu. Oyanjuluza mutwe folomo olinga anjuluza olubobo omutwe mukalu. Kumulimu. Saagala mwajja anogira sente wemba musasula ez'omwezi sente zijja mu budde. Kati lwaki sente? Inze byange mbambi batuma bikola bubi. Ekyo kye njagala mbuulire. Ebitabo by'obala. Ono yabala ebitabo naye alayika bibala byewunzise. Babirala nange bwe mbala mbala birala. Oli yembaka bwebasi buli bwenzija nkusa. Bosi bamulekanya bamujja mu beesi ayogerera mu kati muwoni ayogeranga woni. Bamujja mu beesi bosi. Osasulwa mmeka 2. Sijja kulekana n'abasajja sente zange kwata ejo mmeka. Kusasudde kati. Awo oba ogobwa tobanja. Genda. Nze nkugobye fuma genda. Bosi tebandi nkugambye vva wano. Filimu ekyatandika butandisi. Gobanja mmeka. Nze munange ninayo 6. Ovanga ku boss agobanga bwakusasula. Ate mulimu abagagga abatasasulirako ddala. You are really tired. Ogenda kukitegeera. Gwe naawe ompiteko ne boss. Ngambye genda. Oba sekyo nezo nzikugyeko ogende. Sagala kumanyira. Okay. Wano wajja nakani sente nze manyi bwengaba era nengoba nkugoba. Obusungu bumuluma naye agabanga za kudibuuda. Ekyali ntandikwa. Ebitabo bi. Naye gwe mwana gwe nojjobala ebitabo ng'obiwunzise. Omuntu omu akola ensobi mu kampuni bonna bagobwa. Birala. Ekintu ngamba birala. Gwe ngamba byebyo. Tosobola kuŋŋamba omutwalo ogujjako akenda n'osigaza ebiddo obanja mmeka. Obanja kumisa nti kintu kitono nnyo kamba we sente mumanye nti munsudde kampani mungisudde era mugobeddwa kwata. Kubeera. Bosi omugezi webala ebitabo obubi gwe gwatasasula era n'okugoba n'akugoba oba okusala ku musaala. Munange bosi kenzere kafazaali omulimu ngusigaze. Ye Nabukalu Silvia ageeka munange tewandingobye bosi. Yita wano.
Efirimu egenda maaso bagiyita lubalula okuva mu Violence Squad Film Production. Nantumbwe Kati ono ye Nantumbwe bwe wafuna entumbwe watandika kamanyiro. Kyuka tulabe. Kale bannanga omwana ono gy'okomya okunyirira n'okulagajjalira emirimu. Lwaki Nantumbwe olagajjalira emirimu? office Kati Nantumbwe kenkugobe omanye nti okulagajjalira emirimu kibi ne bw'oba onyirira otya. Bosi nawe tusobola okigattaganya. Sigattaganya. Oyagala kukigattaganya buli omu ekitegeeza buli akugira okigattaganya. Kati ogobeddwa. Ezizo yita wano. Tofuluma enzemba nfuluma. Bosi bambi afadhali kale. no you go Genda. genda Ne wonoonyirira. Kyana kinyirira naye nkigobye. bwogoba Bannange. Ulira bwe neetikkudde obuzibu bw'oggoba. tiso omugugo Bannanga la Katonda ono. Naye bonna ababadde mbasasudde. Siwabanga ngobe ne wabaawo atagobeddwa. Saagala goba ne wasigala atagobeddwa kubanga wali asiga balina okubanga kituufu. gala wano nze bwe mbanguba mbanjagala ngobe buli omu alime kusigalamu. Lengera firimu eno. Bizinesi kati nsobola okugyetambuliza saagala mbwate bino kino ebyokuddaabo nzimba omutima omutwe gunnume anonono. Kati abagobye mu bizinesi yasazewo agyesigalize. Wulira emirembe awulira awe wuse. Kyobalaba abagagga bagoba nnyo. Abagagga bagoba. Soko olindeko ate abamu bakikola lwakuba baagala kulaga be bamayinja. Ekituufu mbagobye naye nsigazaamu sente nzibawaddenga gwe baaluga kubanga bano abaana sente zonna bazitutte sisigaza. Abagagga abamu lwakulabika nga bagagga babasibagagga. Mugagga ogenda okwerekereza sente zange zonna ziwadde abaana ate nga mbagobye. Wale mama! Mugagga! Omugagga yago. Kibadde kirooto. Omanyi obwavu bukuluma ne bukutuuka mu nkizi. Nolotanga gwe mugagga nga gwe boss kumbo zuka toyina de ekyokulya laba yala. Abananga obunaku kweyagaliza birooto birungi. Omanyi Katonda yakola enseno ng'agibalansinga. Ebintu ebimu bulamu babulijjo atasobola byetuusa kafazali biroote kutukkiriza kusemba. Kati mutaka wuuyo yagaana okusemba. Afazali bye byeyagaliza mu bulamu abirootako. Muntu leero agenda kulyawa. Efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso. Embeera ekukwatako n'owulira nga n'ebyokwenyinyala wabivaako nga tokyenyinyala. Ebyogamba mbu simanye ekikajjo oyo ddayo oli era aluma baba aluma. Lengera ebalonda ebicupa ali mu mbeera yakulonda bicupa. Okuleka kandi abako kyafuna ekyokulya. Era n'ensigo z'okasasiro azirondera ddala. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso gye tulaba emanyiddwa nga lubalula. Njagala olabe lubalula. Lubalula nga alondalonda byalonze awo. Lubalula alondalonda byalonze. Alabika ndi obulamu abuyiiya. Laba engatto. Engatto yennyini emubeezaawo agironda kasasiro. Ntandikwa ya firimu. Gundi gwa abantu bali bubi. Abantu bali bubi naye osanga oli ng'alina wasobola okujja ekyemisana n'ekyeggulo. Naye ng'akulaga nti laba firimu. Laba firimu. Mukama Katonda. Egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Emali.
laba manager Jim Liazini owaye manager ambadde ndese mali olese tumujukira mu filimu ng'ekibira kilo 8 ezireteddwa ez'ebicupa ofuna sente mmeka buli kilo ya 15 ate ebicupa biwewuka tebyagala zitowa katulabe watonzibye naye kayise mu 7 akaba tekatuuse bulungi mu 8 15 buli kilo ziba 10 mekezo obudde omuntu wamala nga aleeta ebicupa bino teekaawo bizinesi ziri mu nsi ng'amugamba bigatte wali ebiseera bisinga firimu zino tuziraba bw'oba ng'olina obulamu bw'otaliimu ate leka kulowooza nti obulamu obusi buliiyo era waliwo omuntu ayita mu mbeera erabika okuba ninkalubo okulabika ndi abaako engeri gye yeebeezaawo naye abantu abamu bye bafuna babifunira kubanga bali kayiringito nalowooza nti nedda ensi yonna bwetyo bweri kale n'oluusi si bwe kiba kiri era wabeerayo abantu abanyirira naye ng'ate okunyirira kwabwe si buli omuntu asobola okubaako engeri gy'agamba owaayi kati aba atambula owaayi mbadde njagala kwogerako naawe mutaka bamumanyi atambula nnyo kuno ng'alonda ebicupa namunange njagadde nkoboozeeko nziisi wali buzibu oli otya ng'otunuza kisa munange buli lijjo ndoota nsaba Mukama Katonda nnyambe afazaali okkiriza oyimirire mbeeko byeggamba nga ki namunaye obuzibu obuliwo bulabika obuzibu bwa ekizibu omutima guno kate gukyakubira waggulu mu pozishoni yaagwo entuufu naye gukkirira lwakuba ggwe omukazi yaseka eni bannange omanyi waliwo ebintu abakazi batwala ng'ebyolubalaato namunange manyi oli muka musajja era ono gwe tusombera ebicupa yebalo manager bucupa naye munanga akulimba ekituufu omutima ogwange gwe gukwagala oli akulimba ebyaddala yenze era n'omala onjagala omukazi yawulira nga byawula tabitegeera kubanga abasajja bali mu buzibu bw'otalabanga njagala olabe omutima gwange guba gugenda kufa kali ng'amugani ng'olaba nze kyendiko singa ompa kyansi n'onjagalamu katono bw'oti gwakusa emirembe nnyinza okuleka ningifuna kwendi baaba namunange nafiirwa nze gw'olaba ndi mulekwa maama wange wengeri gye yafaamu sina na muntu gwe nnyinza kuyita maama naye bw'oba okkiriza naye nkuyita maama afazaali omutima guyinza okuba ng'oguterera bambi bawa kisa tofukamira ali ku mukazi wa munne naye abakazi balina ebizibu laba bakwana olabe ne gwe bakwana kyova olaba omusajja abubira ennyo mukazi we ekigenze wala atwerudde omusaasira kuba abajja kubulwa ebyokukola omukazi aliwo kukulayika ndi bamukola ki bamugambako kati omukazi ono ye yakiraba enjala ennuma ge mazima laba amukwana talina wadde n'ekyokulya ate nga abakazi abasinga bamanyi bakwanibwa basajja kulayika ndi babatwala mu maaso kati oyakwana oba odda mabega oba ogenda mu maaso otambula odda ku soto oba kuliya era bakyamanja kati ng'amugamba nina abamanja ekikomando kya 1300 ne bwompa olwasa n'endutwala wentusasulayo olwasa afazaali banampolayo ekyolusanvu asoose mukuba manda yenyabo eni omanyi lumala kakati kyengenda okukola laba 10 ngenda tukuwa naye ebyokwagala ekyo nga bakiteesa bulungi 10 ng'alumuwa ayambye ku lwa Katonda 10 olumpadde naye era ate kyonkoze kale kaŋŋenderaawo tezifudda dda na lusogo naye mbigulayo maama nga yeeyongerayo naye se waliwo embeera ekukunya n'otalowooza na ku mukwano embeera ekukunya n'owulira nga omukwano tolina kugulowoozaako noono omwami mugumu embeera gy'alimu tosobola kulowooza kuba bugoma naye yakikola baaba kakati nga tajja ewa manager ono w'obucupa efirimu yaffe egenda maaso bagiyita lubalula kati nga tatuuka wa manager ng'amugamba mali yino ogireese gwe weepimira nga tebannakupimira baye mali kweri yeetegereza mizaani namu eno emizaani damu kapito emali yino eye mali kyekyo
mulabe mali yiyo ziri 3 kilo 3 zolese kapita waletanga kilo imanije zino ate minzani osiko jekatirako ajongerako obuzito ziri 3 ezo ndi zino zagala na butawera ziri 2 9 2 n'obutuntundu ali naye leta sente ezo bango jikuŋŋaanya najja musasule kwatirawo anjayo waliyo balance kati kapito bw'amanya nti sente zaleese si zabadde abanja ng'afazali ajjukira yeefula akubanja sinza mkolerabira njagala olabe kwata kati nze nkubanja ate omumanja ki olina okuleeta kilo 2 njagala olabe ale maneja nuntaasa nnyo kubanga era mbadde mu kayaasi naye emaali eyo olugikuŋŋanyiza ne ŋŋamba kanjireete wa maneja wange kale genda oyiye kwata kale nkande iweeyo wali mbiteekeyo wano emaali wano we wali agula efirimba giyita lubalula tugenda maaso n'ekifaananyi kaka tuddako eno bano b'ensi baagivaako ensi baagivaako omusawo mu kibuno omuntuuze n'eddagala lyammwe mujje baleko bannaye kale kazende muli bulungi kakati nga bulijjo nze ntusonga kubanga baneetaaga be bangize kafero jamada mutunzi wa ddagala kakati oyina kimba eki olumbe lwonna talina lumbe lwatakolako entamu tobola ebintu by'abantu bizibu anayise nalyo okiraba mulwadde alina lukusense eddagala nkolaki lirina awonya buli kika kya bulwadde bwonna olina sumaama wayirende lukusense nandiki nabbuguma njoka ensalirizi kiyoka oba oyagala kugira kintu tokyakubanze kuweta emisindo ddukawo yavula emisindo egyo ddukawo yavula ate baluwa mwana abantu babalukanye eri musa aleetendo byose mwana ffe ebiribikaffe tuli tulikiriya ffe tuli omulondo gwaffe owulidde twelira enkola yaffe ensenga ekitumalira kyogamba gwe lubalula koga oyina lubalula oyo n'omukazi amukolako kati omukazi bw'atamubalula ajja mubandula n'okitegeramu omusera efirimu egenda maaso lengera bizinesi waliwo bizinesi ezitunuza abantu ng'abalalu era omuntu n'amulaba ng'agamba oyo mulalu naye embeera omuntu gy'alimu ey'okunyigirizibwa ate gwe togamba nga mulalu naye aba yeegomba okubeerako mu mbeera ennungi wabula ebintu nga bikyagaanye kati ono aba atwala emaali agenda okulengera maawe bamuliisa ali mulaavu naawe ako kakomukwano laavu eri wano kati ono kyalaba awulira kati alabanga naye bamuleesa alengera bamuleesa kapito yeyagaliza leeta maama leeta kapito yeyagaliza kapito kumbe baliisoli kapito ekirema mubulamu kapito wangi ndese mali yino kapito yetakana na mbeera ekitasobola kubeera mu bulamu obwaddala akikupaganyako ebirowoozo n'akizza mu birooto afazali ne kibaawo egenda maaso abazanyi b'amatatu bo gye bali muzanyo gwenfunya guno bannange bwesirya guno tambula lino ddaawa lyerere egenda maaso mwana bino sibitege bali matatu yakuba jabasala busazi oba byebyo jabasala jabajjako emitwe nze mwana laba nze njaba kinjako mitwe
Ochinjani. oyagala ki Njagala Ani gw'ochinja? nkasaba Egenda maaso. Ndagambye omusuubuzi genda ku MK. MK osobola okulabika ni okola ki? Osuubira firimu n'olabika ndi otulundira ddala bulungi nnyo. Ate gwe omuguzi. Oyo yenna ayagala okulabika ni afuuka agent. Era okuba ku simu 071-10-10-55 n'ofuuka omuguzi. Oba n'ofuuka agent mu kitundu mw'oba oli. Okwetoloola eggwanga lyonna eyo essimu kwokuba. kirabiddewo ate twakizika ekyo nana oli mulalo ate sikulidde. Efirimu egenda maaso. sokozeewo wano nze oli Tuli ku zino ffenna kati. Tuli kwezo. tukoze atyo ono Tuli kwezo. Teekawo. ebicupa bya Laba. okiwulira ne manager naye abiseera bulala kuva ku mata wakalonda bino yes eri mpulira awalala mbuna ekicupa Kati ogenda okwetegereza aliwo olugambo lwatandise okujja. togezaako eyo yonna yonna Abasinga bizinensi okutambula no mu ghetto yakuŋŋaanya bicupa. nene kusinonga ate oludoku Naye bwana akati kyalabika bwanda. munyama Ate emaali tuginoonya erabika. ate Waelondera wami mwana olina genda bwayise mwana baye banywa amazzi eriyodi wansi eyo jaje bucupa bubaayo. Kati gwe laba ate eyo gye mu butunda babaseera. atolaba tolina okukola okimanyi kwata akatimbako Kati ng'amugamba nafunyeeyo omuzeeyi kanyunyunsi. bibiri bisatu Olaba muzeeyi kanyunyunsi agula kilo ya 3. Ate eyo gye muli simanyi maneja ani oyo mbu simanyi ekiro ya 150. kaneca oluva Kati bano ate bo bali ku bizinensi kuba baafuna obutimba. Bagenda myala gye bwayise. kyakeeza Obutimba emyala mukoka gyaleeta obucupa bonna obuva kaze wangula. Babuteegeraawo mu mwala. Kati gwe ddaawo. Firimba giyita lubalula. Ya mwana nze kangenze naye mujja kuddaawo. Agambye babagula nusu 3. Awawulirawo obugagga. Bannange enseeno erimu amadaala. Osanga oli ku nusu 3 nga baba bamugule maali. Yalaba nga abayita. Naye n'osanga omusajja ng'akaana asitunda pamba kilo ya 5 leka era emaali gye nkuŋŋaanya ngenda kugitwala eri ewa kati akitegedde wa muzeeyi kanyuzi gy'alabaga kanyuguzi. Tugende fwenca tukenfuna obucupa. butere otusaleko Kapiito muzibu nnyo. Kati bamugani gwe kukuŋŋaanya emaali tukutwale wa muzeeyi kanyuguzi. Egenda maaso. owange Kuŋŋaanya obucupa maama. nusu 10 Ono atugula nusu ntono. ange Katuddako wa muzeeyi kanyuguzi. njagala ogende osibe emipiira wabula Arsenal Muzeeyi ali wano agenda siba. Seno. Nsibira ku gundi eyo. Togeza n'osiba awabi. nendisa sente Ebintu bino luli Arsenal yali ezisizza. bakuba nkube Arsenal onsibire kwata Barcelona Chelsea lengera. Man U ne Liverpool Teka Aston Villa ako Aston Villa nako kasobola nako kateekeko kale luli Arsenal yatukubya ne Muzeeyi ali musiba ndiba. isa nagisiba kukola maliri yagenda kugoba ekyenda ekyo ne tukisuula naye singa byali biseera byaffe Muzeeyi asiba ndiba. ebya Ye muzeeyi kanyuguzi gwe boogerako. Villa ebya Utoda Masaka Ye Mwesi Kamadi oligino ne muzi. kakati Tujja mulamu firimu endala emanyiddwa nga Kyeyamaani. Samirere Kati gamuga kangende nkusibire emaali. Kale. Ye muzeeyi kanyuguzi. Kali ono nga talumba maneja we. otubba bubi Ng'amugamba oli muyaye bulijjo. ye mbwetu Eri bagambye kanyuguzi kilo ya 3. nusu ebi Era kilo ya 3 wa kanyuguzi. Wano ze sente z'oba otute mu kilo 2 zitokuweza 3 ewo tuba kilo 2. Ewa kanyuguzi eba kilo 1. bw'onninda nondaba nga sizze Kali ng'amugamba bw'otandaba omanya mbi tutte wa kanyuguzi. Kati agezaako munyiga amapeesa amuse mu layini mwamwagala. oli mwami Kapito Njagala olabe. Kapito Wulira. Kapiito olina ekizibu. obusente buba butono obusente nte Sente ne naawe otuwa butono. Obusente tusobola kubulyako tufuneko n'abakazi. ambye ennusu 3 kilo tali asubula nawe kuwa nusu Njagala olabe. kilo yebi bwe batugambye era oluva wano gigendaga obogenda genda sina kingenda paka sisobola nange bawa nusu 3 kuba nange muziba muleeta ebicupa byammwe birimu ettaka ne bwe tubirongoosa era enjawulo si obogenda era otuwa busente butono genda
nze ebisatu sibirina. Usazeewo manager. Genda. Nze mbadde nkuleetera ebicupa ebisinga obungi wano. Bobijjuza wali. Kati abadde amukanga kangala bo baanenyeenya naye n'ono mugumu baaba alinga musambya. Genda. Kale Nkoyeewo. Genda. 105. Ate olaba obusente bugenda kunyamba ki? Nze. Ekizibu. ayina musenyiga asudde. Laba ekigere. Bawana etajja. Okwo kwe bayita okulinnyako. Manager agenze n'akolola. Mpozi wali. Kati kumbe bamulinnyeeko awo. Nduku. Kati nga mugasooka mpa 10,000 lwange lwe nali nkubanja twawukane bulungi. Kumbe ono alinnye ku 2. Tulututu. Katulututu. Walinnya tasimbuka n'ew'omukanga n'ewajja empologoma. Tavaawo. Mpolu. Mbadde ne ssente zange oba nzisudde wa? Sente zange zi. Leeta sente zange ngende. Yefudde ali busy. Kumbe walinyamiza akapapula. Ga sente nziraba. Firimu egenda maaso. Manager sente zite. Mwana lusu. Sente nazisudde busuuzi. Sente. Kati nga tavaawo akebere. Laba firimu. Aye nno nizo okubera. Sente olayika wazisudde ekyaddala. Wasudde sente ate ng'obanjibwa. Leete sente. Sente ndai. Agumye mugagga. Kapito wabula musajja si mwangu kapi. Kyetugenda okukola. Kati nga kapito omanyi kyogenda okukola. Njazi ku. Sente njazi kasita bulijjo munange nkusasula sikulumanga kono ni kale. Iwe ebisa. Songeza. Kiro 105. Akange. Yamugamba tagenda mwongera ade 10 mu sente zaamuwa. Waka ungeze nze njazi kuwa. Efirimu yino. Yalemedde ku 15. Ngaddeyo munda mu yafeesi. Simu kijo. Kali nga mugala bayo. Eno smart. Smart ogiraba. Jikenge. Aha. Musimu. Tubale mu game eziri. Katulabe yesimu gwe jajja. Tubenga tuzanya. Yesimu katenge yesina majjamu alali nanti. Kati esimu ejobo kuwa kompola kwe ngenda jikuba emitwe 5. Kati ate nawe leka kusiru wala. Yesimu erimu game nga 10. Atenga buli game ya lwasa. Aino simu nkadde. Njikuba game 5. Nzikiriza tukube game. Ulira Zara gwe muzanyo omuntu gwagendere wakewe nano n'omufaliso gwasulako ne mukazi we n'agusinga. Kakati ono ye Polokondo musajja muzibu nnyo Polokondo mukya Zara. Efirimu egenda maaso. Polokondo batoyagala twala. Kale abadde agaanyi bagenda simu gibala mu game 5. Teka wano. Gatto musingo nkukubako ate ndyawo nkugamba bakato. Olaba kadi tezikwagala oliridwa. Sente gwazi. Wetegereze. Mzee. Andi baba. Mzee. Hey. Emali. Kadi mzee aba ali awo. Emali eze. Ogenda okwetegereza emali ereeteddwa. Badu. Yono ge bagambye omupya. Ye mzee Kanyuguzimbwa agulirawo 3. Mali alese. Tulese baba. Anti ndi mupya katundu. Twafunye amawulire. Najja Tigwe tose. emanye engeri gy'otugulako. Kati. Libagambye abalala tebagula ne tugaka tugenda. Yenfune kasi. Eno kendeete mali obenga otuwa. Banyi. Sajja abadde atuyisa bubi. Mwatano. Awo tujja kumanyagana bulungi. Adduse wa 15 azze wa 3. Kilo 15. Mzee talabye bubi mzee nga atunula nga atalabye. Nanyo omuntu abatunula nga abeewunzisa ayinza obalirawo obulala. Efirimu egenda maaso mzee mbaze bulungi ekibalo nkibalidde ddala nga kikyo. Kadi mzee nteekewa. Onsasula nyinyuke. Kadi mzee leeta sente nve wano. Sente soke tumale kilo 15 emirundi. Njako gwani. 3 kozi gwani. Nze kapito kita. Kadi kapito.
Kapito Kitakule Jimmy gerili ulira amanya ekitakule era nga bakutumaga waliwo amanya ge batuma abanno bange batuzizaako olubengo ekitakule ekivunula kitagagawale kitagire ekinasiba enjala ekinayonooneka ekinabonaabona ufunye customer kati ng'amugamba engeri gy'oli nti oli kasitoma mulungi nti gwe sente ozigaba mu kati ng'amugamba ngambye ogabirawo era kyentera okukola era naatera okuba ndowooze ku kyokusasula bansasule kati ekintu kino engeri gyozzeemu kakati engeri gye tulabye kiro 15 zigattiddwawo ate ndi waawano ebyo byonna ebiri sente zino bw'ogattagatta kuba ne bano nabo baleese ate mbadde sinnabawa wulira muzeeyi kuleeta kati gwe kyolina osooka okukola kwe kuleeta n'oleeta ne tugabanyaamu awo ne tugenda tujjako omusolo tulina owandiika tulabeete engeri y'oluvannyuma lwa wiiki engeri gy'osasulwamu muzeeyi njogera engerimu ebitege enjogera ya muzeeyi ng'erimu ebitege uno mulaba uno mulaba naye nga gwe kiro lindako kiro ekyamazima ogigula 3 olindamu anti kuba eba ekyakula ne tulaba oba tebawunsinge azireyo kuwa 150 kati ate muzeeyi yali mubbi yali muwawaaguzi ng'amugamba nti olaba wano tugula 3 naye sente ziba za mwezi nga guweddeko muzeeyi waliwo emirimu egitali egino emirimu gy'abataasoma giba gyakagwirawo ntayi kaita tonzibye ayita wano bulungi nnyo gw'omanye ekyatwala muzeeyi okubanga atunula atyo buli kimu ekyatunula yeekengera atunula nga binoculars omulaba 5 kakali nzolaba omulaba yagumikiriza ondaba omanyi sente gwe otagumiikiriza watagumiikiriza olowooza n'ofuna esente nga tagumiikiriza obutagumiikiriza kibi genda oba tagumiikiriza